This is Ground Media UG. RDC Yavayo Anderson Nagamatino, there is too much politics in the music industry. Mugenda kola mutya to avoid it, and what do you think should be done? Music openanga politics. Politics is everywhere, not only in music. Sagala bekwase music mumwesonyiwe. Politics is everywhere. Nemba subozi jali, neme mu sports jali. So saba bagambe mbo bayimbi no. Yeah. Atogede ku nsonga enkulu. Saa togede ku buli kimulo kuba tuli ku interview ne. Togede ku birala kati mbuno ki. Tugero jitu about the return of Big Eye again a bit. Leka nawe. Kati nze seta akagamba nti concert egenda bbeera etya. Kasita Big Eye obanzize ntya ne kasita mbagamba nti Big Eye azze oba live in concert oba masannyalaze oba mikono juu kasita banga Big Eye yazze abantu bagamba twagala concert ya essaawa eno abantu bakusuusuuta naye omukwano gw'abantu bajja gulaba ng'obagambye nti konsati yiino oba maziga ojja kubabuuza oba bye balina okujja ate bw'obuuza nze gwange gwakubayita abawagizi bange nze shoba gye nsaba era ojja kubalaba nga bangi nnyo era nga bwe kyali kibaddeko before kale ate kino kyanjawulo nnyo kijja kuba kyanjawulo nnyo kuba ate kati omukwano guli squared guli double laavu yabawagizi eri double buli balaba ku Big Eye kiba kirala. Nga tumaliza principal muweyo obubaka twogere alimu Oscar Awards bubaka ki bw'omwa because yakuza ku map. Musabira president musabira abeere bulungi buli kyakola kitambule bulungi buli kyakola kibeere kirungi musabira n'obukuumi obw'amaanyi nga abawandiisi b'ennyimba bagamba nti abayimbi be bawandiikira ennyimba ate temubalabawo nnyo kiri awo oba oli abamu mwagala bayita ba ghost kwegala temwagala bajjayo bantu bategera nti abakuwandikidde oluyimba ng'olwo olulungi. Gwe olowooza enkolagana y'omuyimbi n'omuwandiisi yandibadde etya? Yandibadde nnungi. Mu nsi muno buli omu yeetaaga munne, si bawandiisi bokka, si baproducer bokka, si bapromota bokka, si bannamawulire bokka. Bannamawulire tubeetaaga namwe mutwetaaga. Omuyimbi yeetaaga producer naye amwetaaga, promoter amwetaaga, so buli omu yeetaaga munne kyenyinza okugamba. Producer wa Mikono enkolagana w'ovira mu Uganda oti ndigo gende TZ onoonyeeyo Luyimba Ayoliza amanyi abadde bamanyi Mikono juu ya producing wa Ayoliza nal producing la Tanzania, in fact nal producing de Tanzania ne producer Ayoliza omunoonyereze kama mutegeere ennyimba zaakubize muwulira hits nnyingi mu Africa ezakabi okitegeera so obadde ombuuzizza nti nze nga Big Eye definitely music ndi muyimbi wansi yonna si wa Uganda yokka okitegeera nti I'm not looking at only Uganda, si competing ku Uganda kokka, competing n'ensi yonna. Oba muyimbi ki oba Drake oba Chris Brown oba bonna competing nabo okitegeera so kyovola bantu bwe ngenda n'enkolera oluyimba Tanzania still mba ndukoledde gye nina okulukolera tegedde nsobola okusawawo nti kati kankwatire video mu America nkwatire video anywhere because I'm competing on the world market okitegeera era kyovola bantu n'emikono juu is world class music. Mikono juu tulabanga ozze mu Luswayiri Waganda oyagala tuwerabira maze okugamba nti siyimbira Uganda yokka olimba lulimu Oluswayiri Oluzungu n'Oluganda nagenze mbawaako bonna sobola okubanga communicating n'ensi yonna era kyovola abantu kati bw'otunuulira Mikono juu olimba galuzannyibwa kati ne mu nsi ez'enjawulo ezitali Uganda era abaluviewinga ne ku YouTube mulimu n'ab'ensi ki because it's a big song. Thank you.
We didn't see you performing mu festive season. Tutulaba twakulaba performing nga wonna mu festive season. Ki? Muddemu. Yalabika oba abeera mu nsi ki. Ayinza talina oyo kale olaba kati omuntu ng'oyo talina qualified kuba munnamawulire. Kati otali qualified kuba munnamawulire because Ibula. he doesn't know. Era inofuna obudde ne yeebuza ku bamanyi n'akola nnyo research. Era simanyi nani yamuwa mulimu ku media house kwakolera. Because kati how could you ask that? Tetumala budde ku bintu kati ng'ebyo wamma genda maaso. Kati ate nze asinze g'obuuza ebyo. Nze asinze okubeera ku bivulu everywhere. Wamma genda maaso. abasinga bagamba